Pallaso jiwa kalo mukulu naye jebaleko kale jebaleko omulundi ogwokubiri amina naye jebaleko waningambya sikola nyiga biwundu era tuba tusigala tulina gye tukola omusajja tatuula kituufu ensonga zino eza poliisi muli kuki poliisi nabaddeyo yesterday nga walaba mu video nakuba omulanga nga njagala buyambi njagala kudduukirirwa olw'embeera kuba teyali nnyangu gyendi ne bannanga abalala ndowooza neri poliisi abakulu njagala okwebaza DPC w'e Katwe, njagala okwebaza Mr. OC Nuwagaba, njagala okwebaza OCCID Rukundo, njagala okwebaza Mr. Okelo Judith, bonna basirikale bawulira omulanga guno era ne bampa obubaka nti ngende reportinge ku poliisi nentuukayo ne tufuna okwogerezaganya kugana ne tumaliriza poliisi ya nsi yaffe Uganda, nange ndi muna Uganda era nina eddembe ng'omuna Uganda. Police interest yayo nesiminga nga si yakuteeka abantu mu makomera ki ne basiminga nga baagala tukwatagane nga nange ndaba kyekisinga ng'abantu era abakulu abo benkumenyedde bakoze omulimu gw'amaanyi era tuli mu kwogeraganya ne poliisi tukole ekiwabanga waliwo obuntu bulamu diplomacy ate esinga okusika omuguwa n'okudda mu byabaawo babyabaawo byonna so bakiriko era ensonga zitambula bulungi tulabe embeera ate gyenaamalira era okusinzira nsuubira kijja kuggwa bulungi ng'abakulu abo bakyaliwo tulabe nga enkolagana yaffe teri muntu akosebwa enkolagana yange nabo tefe abamanyi ndi musajja mukuumi wa ddembe bampita mirimu gyabwe nengenda nembakolerako so sikiwa nti bayinza okwagala ate embeera eno evemu bibi byereere baagala tulabe nga tugijjamu ekirungi saawe tubadde tukyatuuse nabo. Empingu zo azizayo oba okyazirina? Empingu poliisi ezirina e Katwe era abakulu abo byonna tuzze tutambula nabo kulanga bitambulira ddala bulungi bazirina empingo zaabwe. Bajja ku kitanda gye wali ne bazitwakoze ebifaananyi ebyali biyitinga nga biraba tulaba omukono gumu guliko kanula endala kuliko mpingu. Yes, twayogerezaganya n'abakulu abo ngeri gye nali nfuna obujjanjabi nga sinnaterera bulungi ne basindika omuntu waabwe najja ne banjingamba ne ku ssimu ne bazinzijako ne bampa akadde enkomewo nga ntandise okuwuliramu akangubanguba era nange bwe nakafunye ne ndaga obuwulize gye bali ng'abakulu olw'okuba nti nabo bali interested okulaba nti bannyamba nange mbayambe tukwatagane era nensituka nengendayo ku poliisi nembalaba oluvannyuma olw'okuba nga embeera yadde nungiko okusinga ku gye nalimu kitanda. Twabalaba nga bajja nga balinga abakozesa amaanyi baali bakuyita n'otogenda oba just bagwa abrupt ne bagamba twagala Pallaso? Siitibwangako nenga bwe nkugambye bagwa abruptly nenga bwe nkugambye saagala nnyo kwongerayo mbeera yakusonga ngalo oba bo bagyongereyo okunsongamu engalo bingi ebyagenda mu maaso naye wabanga bataddewo embeera ey'okubanga abantu twogera kubanga tuli bannayuganda ate poliisi ekigendererwa kyayo kyerina okuba nakyo to serve and protect, to keep law and order. So I think ebintu ebyo byonna tebirina ebikwataganira na arrest and detention na biki so saagala kwongera kusika nnyo muguwa ku mbeera nga bwe yatambula njagala ntunulira ekifaananyi ky'omumaaso ekyo ekyobwa Sseruganda bwe balabise nga nabo babulinamu ekigendererwa nange ku saidi yange mbe n'ekigendererwa ekyo bali bakulu abayimiridde mu kintu kino tekikyali olw'okuba nti twalina obutategeragana w'abantu bomu babiri basatu tekitegeeza nti buli muntu alina obuzibu oba nti nze nina obuzibu oba ni saa ino si yakulaba ani
yali mu buzibu wabanga omuntu kasita assaawo embeera y'obwa sseruganda I think kyekisinga segeera ekyo ekintu ekyokusongamu ono okusikoona ebyo bya kooti niwe banga aliwo embeera nga esobola nga bwe nasaba okuyambibwa n'okwetunulibwako ne baba nga bampadde akadde ako I think tugenda kujjamu ekisinga okusinga ebyokusika omuguwano nze nga bwe nkugambye abo bakyali bange bampita ne mbakolera ne ku mirimu ne nkola biki so nabo kansuubire nti tugenda kuuma obuntu bulamu obwo tufune solution ne problem tulabe nga teddamu kubaawo eyo. Twawulira wakosebwa singa kukosebwawo fetujjanjabewo adde nzijanjabe wamu awasinga naye of course nkyalumizibwa ng'omuntu naye omanyi buli lwenzira mu bibaddewo mba nkwata ku mukisa guli ogw'okubeera nti tugenda kwogerezeganya so ekyo kisobola okubeera necessary singa tuba tulemye okukwatagana ne bwe tuba nga tukwataganye ate kyekisinga bulamu bwe bugagga ebyo bibaawo omusajja byayitamu bigwa so ansuubire abakulu abo bagenda kusigalawo nga batunuulira ensonga zino nga banoonya obumu okusinga okwawula era kyetuliko. Twawulira ekyasa ekyakula omanyi ffe tujja twagala kati gwe waliwo wabimanya byonna kati twawulira ekyasa omuntu ali ku local media ayagala okumanya ekyasa ekyo tekyalina muntu gwe kyakosa ate twalaba ebintu by'abantu baneighbor byonoonese era naagenda okutwala obuvunaanyizibwa obwo bwobikola obwo nze kasita ndi mulamu situation nagivaamu nga ndi mulamu nze sirina mundu sibangako naye so wabanga waliwo alina claim akimanyi nti nze sisobola kubanga nze nvunaanyizibwa ku ekyo Uganda nsi erina ebitongole ebigitwala asobola okuba nga yeeyongerayo neyeemulugunya naye nga nno teri muntu yakubibwa ssasi no tekyaliwo ekyo yadde nga gaavuga naye tewali muntu yakosebwa mu bumanyirivu bwange so wabaawo alina ekyayonoonebwa asobola okutunula ku bitongole ebivunaanyizibwa mu mbeera eyo. Atugambye wagendayo ne mwogerezeganya bo baali bakukima ku musango ki era poliisi yakubuddeko musango kyo? omusango gwa kujagala lambu okusaasaanya korona ewuwo ndowooza ate nga n'abantu b'embeera nabo mbadde nabo emyezi gyonna 7 naye era ekyo si kikulu kubanga era omusango gibaawo nange nina ebyange nabo balina ebyabwe so tugezaako okukuuma obumu bwe tunadda ku misango ate tuba twawukana kitegeeza tugenda buli omu agenda laga amaanyi ge kitegera tusika omuguwa tuddemu ekyo so ebyo mpozzi nga tuganye okukwatagana kyesisuubira nti kisobola okukola ki okubaawo so sikitunulidde nnyo ekyo kama teyasibibwa Henry ye yateebwa waali era ekiddako kyonna gyali kisinziira ku ki kyetujjayo mu mediation eyo gyetugenda okuba nabo kati w'abakulu abakozi baabwe nange n'abantu bange. Abaserikale bwe bajja okukwata tebalina waranti bwogenda n'obagulako emisango? Of course nange nina byenneemulugunyaamu ng'omuntu alina eddembe lye Munnayuganda naye emisango saagala gitunulamu nga wakyaliwo obwa sseruganda okukwatagana ekyo kifuuka necessary nga mulemaganye era ne kooti ebagamudde ebbali mwogere mutubuli ekyo mutuuseeko so
kati ate sobola eyo step eri so ahead of step gye tuliko kati eyokuba nti twogerezaganya ate abamu abakituddemu bantu bakulu balina amanya abantu baweereza eggwanga sibafunangamu buzibu tebanfunangamu buzibu era bakkiriza okutwala ebiseera byabwe n'obudde okulaba ng'entabaganya eno egenda mu maaso ku lwa Uganda ku lwange ne ku lw'abakozi baabwe. So bwe kinaaba kyetaagisizza ekyo tujja kimanya n'essaawa eno bwabanga aliwo obuntu bulamu I think bwe businga tetunnamaliriza kyonna kye tubanaaba tutuuseeko nja kuba nkibagamba but because tetunnamaliriza lukuŋŋaana luno wakati w'abakulu sijja kubavoola kitiibwa kyabwe kutandika kuyitira kuba nabo bampadde ekyange nange ne mbawa ekyabwe. So njagala mbawe omukisa ogwo okutwala ensonga zino bazitambuze nga bwe babadde batandise kuba poliisi sikiwa nti eyinza okuba nga ndi wanted neremu okunsanga bwe mwansanga mu ddwaliro olamwe bannamawulire mwansanga olwo poliisi erina ne intelligence sikiwa nti poliisi erina okuba nga erina ekigendererwa ekinsiba oba okunkwata ate neŋŋenda ku poliisi ne bandeka neŋŋenda kuba nze mba neetutteyo. Naye abakulu bano olw'okuba nga nkugambye nti emitima gyabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe byanjawulo baalaze ekigendererwa ky'okusigala nga bakuumi ba ddembe abo abakulu benkugamba benkumenyedde ne bayingira wakati waffe ne pati endala ne bamediatinga era kinaba kivudde ekyo ekigenda okusalawo byonna ebyo gye tugenda mu maaso.